Okay, katwolekere ekyatulese akawungezi k'olunaku lw'olwaleero amanya n'eddoboozi Ronde Transporter oli live ku Map Media TV sako ne Transporter Media. Mbagala nnyo mbagalira ddala nga tuliriddawa mukadde kano kennyini era mu kaseera kano kennyini tulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze ow'ekkumi abatuuze gwe balonda. Tuli mu disitulikiti y'e Kisoro era nga wenjogerera essaawa ya kakano nga omukyala amanyikiddwa nga Sultana Salim oba eyakazibwako erya Tana. Omukyala oyo anominatingiddwa ku kaddi y'ekibiina kya National Unity Platform gwe muganda wange ali mu kwekkaanya oba muganda wange ali mu kumpuliriza. Kyenja okusaba kiri kimu kyokka, sharinga olw'ensonga nti oli ku Map Media TV sako ne Transporter Media. YouTube naye gye tuli tubeerayo nateera. Obwedda ndi mu kuweesa obutambi obw'enjawulo ku YouTube nga wensharinga wano ku Facebook. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, njogera ku Bobi Wine, njogera ku mukulembeze ow'ekkumi, njogera ku mmenye kindekeki amanya n'eddoboozi Sekawerewo Ronnie the Transporter. Oh my God. Akawungezi k'olunaku olwaleero bwe tuti we twolekedde ekyatulese era nga sirinzeka wabula ndi n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert sako n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu National Unity Platform, bafoot soldiers ab'enjawulo. Map Media TV k'oli sako ne Transporter Media. Map Media TV k'oli sako ne Transporter Media. Eddie, waliwo alina bodi ye, eriko ekifaananyi ky'omukazi. Twalibadde wabawo agikwate wa president. Njagala mumbuulire network eri etya n'eddoboozi liri litya. Njagala mumbuulire network eri etya n'ekifaananyi kiri kitya n'eddoboozi liri litya okusinziira gye tuli. Tuli wala nnyo, tuli eno Kisoro eno okukubira mapu ya Uganda, nga weeri woba okuba mapu ya Uganda ewali W gye tuli. Abasinga bayitayo oba mu bugere bwa Uganda ewabeera W eno mu Kisoro gye tuli awo obeera awo. Alo Noah Yisima mubaleke bano babiri mubaleke. Abasinga bagambe nti netwakirya. Okay, kanfa battule ekyandese amanya n'eddoboozi njongera okujjukiriza nti oli ne Ronde Transporter ku Map Media TV ne ku Transporter Media. Transporter Media gyeri ku YouTube osobola ogenda amaaso n'ogisakingako ne subscribinga. Map Media TV gyeri ku YouTube osobola subscribinga ne Facebook gyendi. Ekiri emaaso sagala kyebagamba, sagala kyebagamba. Mujja kyerabirako obwerabizigo muganda wange. Network kiriya, eddoboozi kiriya, kifaananyi kiriya. Wa eno tuli mu nsozi obunyogovu obw'ekitalo. Eno Uganda ssaawa zino ziri 8:53. Honorable
Tana wuyo ayingiddewo ate nate asobola okuba nga yegatta ku mukulembeze mu mmotoka ye. Bamaze omunominatinga, njongera okujjukiza nti bamaze omunominatinga Salim Tana. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Oh my God. Kalina kuguma yawoga. Kalina kuguma yawoga. Salim Tana amaze kwandiza mukama we mu Kisoro. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi turabakunda. Olukumva kiriya simanya wamumpulya bulungi olunyaluyiga olukumva bose turabakunda cyane. Sultan Salim olakoze cyane Kisoro, olakoze cyane. You're live on Map Media TV with me on the transporter. We are with the president of Uganda, the elected one, the 10th one, with the newly nominated candidate on National Unity Platform card for Kisoro Woman MP. You're with me on the transporter. This is the crowd over here in Kisoro right now. Tetuli mu Kampala, tetuli mu Wakiso, tetuli mu Busoga, tetuli mu Busoga, tetuli mmeye kindeke ki zagenze okuwera essawa emu ey'okumakya nga ffe twatuse dda nga ffe tuli batuuze muno mu Kisoro. Twasuze tuvuge, twasuze tutambula okuva e Kampala okutuuka e Kisoro is 8.5 hours drive. So sawa 8 n'ekitundu oba sawa 9 roughly. Sawa 8 n'ekitundu oba sawa 9 roughly ng'oli mu kuvuga mmotoka okujja no Kisoro. Nkugambye mu mapu ya Uganda nga twasomanga nga bagamba ku mapu ya Uganda ng'okuba ewabeera W kati esaawa ekala gye tuli eno ewali boda ya Rwanda, ewali boda ya Congo, boda ziri bbiri, ewali boda ya Rwanda, ewali boda ya Congo. Kati gye tuli eno mu W oli live ku Map Media TV sako ne transporter media. Ronde transporter ge manya gange lelo bweti bwesase okuweereza mapu kabwejumbira nkutumiddeko nnyo. Mapu ali mu constituency, mapu ali ku ground, mapu ali mu balonzi. Nkutumirako ddala. Abatasobodde tambula naffe mu kkubo bambi. Abasiga ba mukazi zake lakizale jajja mapu wa kugambe abatasobodde tambula naffe, abatasobodde kuuma naffe, abatasobodde awubira eri mu maduuka ge, ali mukubira amaduuka ge netiwaka kirya sawundi kirya mwangambe biri kirya kati kanfa bakula ekintu mwe mulima yakye mulimpa kanfa bakula ekintu Tana oyo mukyala Tana takwatanga mu kizigo akasusu kali ku nakyo, takwatanga mu kizigo akasusu kali nakyo. Olina Ronde transporter. Nyongera okujjukiza kyo sikirumamu ku Map Media TV ne transporter media. Radio,
Ebirala ebyasabye byasabye mabega. NRM ebadde fufugazzaayo nnyo. Era abantu beno okusinziira nti balinanye Rwanda, okusinziira nti balinanye Congo, okusinziira nti neno paati eringa eyawula ku Uganda okutwaliza wamu. Eno abantu beno laavu bwe bakulaze laavu weeti nga ya National Unity Platform gwe muganda wange ate kiba kyanjawulo nnyo. Salim Tana oba Sultana Salim gwe bakazaako erya Tana ye candidate wa National Unity Platform owa Woman MP Kisoro District. Woman MP owa Kisoro District. Tulina omukulembeze Kyagulanyi Robert, tulina omubaka Zake Francis Butabe, tulina ne Secretary General David Lewis Lubongoya. Eno NRM yefugazzaayo nnyo naye abantu babikoowa, abantu babuuka, abantu bamanya. Kugambe akakyala tekakwatanga mu kizigo, kugambe akakyala kali ku nakyo, kugambe akakyala kanaba mata, akakyala kesiga bebi Indonesia, akakyala kasilamu peke yake, akakyala kasinza Dunda Allah. Rwanda Transport agemanya nakakuba kakwatiridde ati mitembo wabeera nakakuba kakwatiridde gwe muganda wange. Uganda sawa ziri 8:40 zagenze wera sawa emutu abadde bataka mu Kisoro. Twasuze tutambula okujja baweereza, okujja batusaga ebifaananyi, okujja kubeera munaffe. Salim Tana waliwo wabuuza nti oba alisingo. Bannange ono Woman MP tusaka tufokasinga ali mukubuuza oba alisingo. Omukyalo ono fokasinga oli ku mapu, fokasinga omukyalo ono ebisigala nja bikunyonyola oba alisingo oba mufumo baki nekyoba omanya kandidate aliwo. Obuwangizi sova bubwe kano katale wa Nsubuka Abdul fokasinga nowona gamba basonga nkulu eyo ne fokasinga muganda wange. Walolololo Mapida TV with me on the Transport live. Kali katale bafude ku mirimu gyabwe, amenvu bagalinyena bafude ku mirimu gyabwe, balasawo emirimu gyabwe. Our power. Miri Maria wa Bobby kutumiddeko nnyo webaleka kumira ku mutimbagano n'abasigadde mbatumiddeko nnyo gye mujja maaso nja kufisayo akadde nga wekibeera akanyomero kange ak'okutumira ku buli omu abeera ali live waneno kasanye ya komenti yo nja kuba nkutumira. Wulira vibe gwe kugambye akakyala katukula kesiga bebi Indonesia katinaba mata coconut oil kyakawadanga mu kizigo kali mu 1 kg. Omanyi sipiika gye wayita 1 kg 1 kilogulamu gwe. Mapida TV kolinange Rwanda Transport abula kansirike. Kansirike kuba basajja bali kunonyiza bakozesa ensobi katufokasinge. Mbagala nnyo mbagalya ddala. Mbagalya ddala mwe bambi ababawayo obudde bwammwe, abateekawo data wammwe, abakyajinga amasimu gammwe n'ofuba okulaba nti n'oweereza wekkaanya ekifaananyi kyendi mu kuweereza.
Emo nebe twabimenyawo akakuba mitembo wabera kajja era amatono katandise okujja eno obunyogovu bw'amaanyi gwona Bobby netana Bobby netana Bobby netana suluta sulutana Gona aha gwe tosagasagana totalira walala wonna sharing ekifaananyi tegesa balala nti no Londe Transport atuusedda ku Mapumira TV wano ku Facebook ne YouTube gye tuli Sakone Transport Media tubeerayo ku YouTube Sakone Facebook wulira vibe gwe wulira Bobby wabula munansonyo eddoboozi yange eziba siddungi sinaba kulya birungi eddoboozi yange muni alisonyiwa akakubako bwe katowe kasazeewo katunaze wano asinziza mu linnya lya Allah agamba alhamdulillah dunda agamye wano omulokola agamba amina wabula nabo abasinza mu ngeri endala ndowooza oba bagamba bweza ebyo waliwo ababisingako abali wano British style nkutumiddeko nnyo ntandise otumire olwo nonno tekawo komenti yo nkutumire oyingireko mu byafaayo nti Kisoro nakutumira erinnya lyo ku Mapu Media Londe Transport akutumira erinnya Irene Musene nkutumiddeko nnyo okola kyamaanyi nnyo gwekumirako Dennis Mulema nkutumiddeko nnyo okola kyamaanyi nnyo Hana wa Bobby kutumiddeko nnyo Mwanje Ivan kutumiddeko nnyo Rema Uganda kutumiddeko nnyo Ze Edmond Official kutumiddeko nnyo Frigid Bojan Sebagala Juliet kutumiddeko nnyo MJ kutumiddeko nnyo Wawawa Mukasa Lukube Muyunga Anthony Kisache Harriet Nakato Namugumya Diana wa Bobby Shaluwa Mulungi Masembe Ibrahimu Dennis Mulema Katende Rogers Eke Islam Media Nathan Lee Bosco Kelly Mickey Miles Lukanga Henry Bridge Bushira kutumiddeko nnyo Matovu nkutumiddeko nnyo Martin Setamu Akolanje Peloni kutumiddeko nnyo Kasule Yuji Derek Sali Kyosabire kutumiddeko nnyo Nuliate Bobby kanyira komao Transport Media tewerabira jikebera ku Facebook Transport Media tewerabira jikebera ku YouTube Tana Bobby netana akakuba katandise dda kona
We need data to follow. Bweki bwekikola mu Map Media TV mu national platform ku Transporter Media ewano the Transporter kugambye akana katukula akana kakukola nkoyiro akana kakukola akana kakukola akana kali obasingo wali wabuuza mubisi gwa njuki muzigo gwante bebintuulya koonati oyiro takwatanga mu kizigo kali ku nakyo kana akasana kasoka kukumakyange kamwakako kokka amazanyo ga muzi gano agotuzira gano agabaga tana Bambi kaina vibe. Kaina vibe. Walololo. Map Media TV. Nange Ronde Transporter. Butale punyanyini ddala. Bwetu wesazawo kuweereza olunaku lwaleero. Nawe okijjemu enjawulo. Bwetu bwesazeewo okuweereza olunaku lwaleero. Nawe kakujjuutuke. Gwekola kimu kyeyalinga. Nze sinalaba mu kyeyalinga. Sinabisiima. Sinakisiima yadde. Tegeezaako omulala nti bwekiti kiri wano nga ku boda ya Rwanda ne Congo. Njogera ku Kisoro, njogera ewali W ya Uganda. Agiwanise, amuwanise. Gwe kiruma agenda yette kale wekiba kikulumya ennyo genda wetugira ku munyaanya kubaka akana katukula akana wanukeggi figa zino zebekyazi wanukeggi kalina bufiga buli obwaba MP kalina bufiga buli obuwanguzi obuyitawo obuyisi maama nnyabo kati nono mu kaseera kano kennyini gwe muganda wange ali mu kakanya Map Media tutuuse ku ofiisi eza national platform mu kitundu kino oba mu kibuga kino ekyekisolo oba balala bakola biki oba baleese baani oba baleese ani setagana kumanya batambudde Map Media TV with me on the Transporter and Transporter Media.
Ezo baluni. Masanzo kagenze. Yes. Kale ofisi mwazigulawo sebo njagala tuwe sala iwe noza kushabira omulufumbira oshabira ofisi yetu oshabira obuhangizi bwaitu president asayinire bena giraga binaba tuleka tusenge manchira byose Amina. Oh, we left on the 3rd October. Okay, you want to right. Some of this stuff, I'm sorry, it's fine. Just 1 minute. So we are so glad to meet you today. How do you find Kisoro and after nominations, where after? Let's go. Thank you very much. I'm very glad to be here to support my sister, our candidate, Comrade Tana. I salute the people of Kisoro for the massive welcome, and we are almost sure that victory is ours. We know the challenges are going to be many, but we're not going to give up because we want to represent the voice of the people of Kisoro, which you have seen in the street. Oluganda bakuwulire okujja kw'ekisolo engeri gy'osanze mu kisolo bw'obadde ogiwulira nga bw'ogisanze werukamu eno ogyogerako ki nga gwe pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform. Nsanyuse nnyo okujja wano Kisoro okuwagira kandidate waffe Comrade Tana. Abantu b'Ekisoro murakoze cyane, mwebale nnyo, mwebale ddala kutuweereza, mwebale tulaga kwagala, tulaga lukundo nga mubadde mwenna. Tumanyi challenges zigenda kuba nyingi, naye tumanyi nti abantu batuwagira, abantu bawagira Tana kubanga ye representation y'eddoboozi ly'abantu b'Ekisoro. Muwala muto, muyivu, mugezi, amanyi ebiruma abavubuka ate nga bebasinga obungi. So abantu b'Ekisoro ba encouraginga mwenna temutiisibwatiisibwa, muveeyo mubere fully represented. Uganda emanyi nti abantu b'Ekisoro si be bali bye batugamba, naye tutuuse eno tulaba abantu bali sharp, bagezi ate bali patriotic, baagala ensi yaabwe. Let us join hands and send Tana to Parliament. Maybe finally, Honorable, this is a stronghold of NRM, and they have the saying, Ijana Pijana. How will you maneuver? Well, Ijana Pijana is just a word, but what you have seen on the street, is that really Ijana Pijana? No. You see, those are the people of Kisoro. There's what the regime says and what the
kyebagamba bulijjo nti eno wa NRM bya bulimba ebyo bigambo bya gavumenti ya Mr. Museveni nga bulijjo bagamba eno bawagira NRM 10 naye okirabye ku street naawe so kitegeeza nti aba NRM boogera byabwe n'abantu b'Ekisoro nabo boogera byabwe so twagala abantu b'Ekisoro eddoboozi lyabwe eri realistic balisindike mu parliament nga balonda tana. People power. People power. NUP everywhere. NUP Kyagulanyi. Kale banange kafunema kafuja funema kafuo without camera. Map Media TV koli asobe tufulumemu katene nnyo president bafunemu akafubo nga kamera ziri ayuda oba ziri tale Ronde transporter zaliwo okuweereza okusobola okulaba nti ekifaananyi kyolaba kya mutindo kya mulembe nze Map Media TV oshiwe kikola Kisobola kubala myaka 40 ngamanyi otegeera ngana uvuke kifumbira zewe amazima amazima ganje ni mukunzi manu gashegeshe vuke kifumbira owuriro kya president ayishe wano Sababu nimba nishimye yuko president wacu yaje Bobi Wine kivuge abafumbira turishimye cyane kuba twabonye Bobi Wine president wacu yaje hano muri Kisoro mwakoze cyane people power yogera mu rufumbira twishimye cyane kuba twabonye president wacu yaje muri Kisoro cyane kandi tuzamutora people power abantu beno balina essanyu ly'amaanyi balina essanyu ery'omwanguka okusobola okulaba nti nno amazina ganje banyitaga Ngabire Gerard hani wacu Kisoro turabakunda cyane hano tukubaguriraho ofisi yacu enkuba yo erabika ng'etandise tuula nkuiteko enkuba ng'etandise enkuba etandise okudemba Musemelano. People power. People power. Our power. Iongeza microphone. People power. Our power. NUP. Everywhere. Abantu ba Kisoro. Mumeze mute. Mumeze neza. Imana ishimwe. Thank you. Abantu ba Kisoro. Murakoze neza. Mwebale nyome baliendala kutwaniriza. Ungana murumanyi. Kakati mfite message yanyu. Okuruga wa Babi yampa message yanyu. Yangira ngu mbavuge ngo arabakunda cyane. Mwebale nyome
mwebalire ddala abantu ba Kisoro bino si byakunyumirwa bino bya ddala abasinga obungi wano muli bavubuka bato abali ku kiraaha muli eminyeeto konka amagara ganyu ag'omumisho tigaliho. Your future is not because it is being stolen by those old people. This is the time for younger people like you, like Tana here. Kati nze nzize enero sigenda kwogera bingi olero sirunakulange runakula Tana nzize kubasaba bakyali bange abaana bageto mwena abaana b'Ekisoro abafumbira n'abafumbira kazi banange mulonde Tana. Temunalonda Tana mujja kuba mufunye Bobi Wine omupya atenga muto atenga alina bwenje atenga mwiza cyane. So ladies and gentlemen, on behalf of the National Unity Platform, on behalf of the young people of Uganda, I present to you our sister Tana to speak to you. Tana Vuganaman. People power, our power. Ndikuwashima mwakoze cyane. Abazina ni Sultana Salim uwo azika Tana mukankwaya. Kabanje hano nyabona ndikubasaba ngo Kisoro duhindureho nyabona. Twenda kubashi dushaka ngo tubatsindikire message ngo ba Kisoro twararushe kutubesha, twararushe imihanda muri kure imihanda ko zimeze, twararushe nyabona mumbugera mu box mu basindikire message iri kuri Kisoro ngo twahinduyeho kandi byose byashoboka muhaye Tana Salim akaruru nyabona mu ntore maze babwire yuko Kisoro twarakaye, Kisoro twanze ibyaho mwarabye ko byabaye ibintu byane byo kwiba imihanda zacu imihanda zacu batubeshe tourism roads urukure imihanda zacu ko zimeze zarapfuye turukubonabona kandi kuraki tuvuga ngo 100% kandi turukuyibonabonera district zindi zifite opposition nizo bapfagaho ariko twebwe bakatujoga kuki mwemera ngo batujoge duhindureho Kisoro iyi nicyo gihe cyo kubereka ngo twahinduyeho kandi dushaka so ndikubasaba muzi ibyo batubesheje byose murabizi bya institute John cyabana bacu batashaka kwiga mugani ma district bigiraga hano amarwariro muri kwantadagara abagore bari kwibonabonera nyabona koko Ministry of Agriculture yaruferize nta n'ibintu nta fertilizers bahaga abahinzi bacu murabizi ibyo turi kunyuramo murabizi so kubera iki mutabereka kano karuka imisi 14 tukabereka yuko Kisoro twahinduyeho twarakaye. So mwakoze cyane nyabona imisi 14 duhindureho twerekane yuko Kisoro twarakaye twahinduye tujye gutuma uyu mwana muto ushoboye kutuvugira ko ari kuja mu parliament kuja kuryamaye kandi ni kubamenyesha yuko mukampaye umenye yuko Kisoro yaje ku map baramenya Kisoro yuko iriho buri gihe baratwibagirwaga. So nyabona mukureyo muze n'amanyi bose dutore duhindure nka Kisoro district. Mwakoze cyane. People power! Our power! People power! Our power! Abantu ba Kisoro nabasaba ebirindi mbivugo mu Kiganda. Ekiganda murakizi cyane. Basi kati kanjogeremo Luganda bisembayo. Banange nze zize just kubabuusa ebintu by'Ekisoro musobola okubikola ne mubimala. Abantu abavubuka abasinga mu Uganda bagenze basindika message musindike message banange.
nze bwe nvaano ngenda kuddayo Kampala naye njagala mwena mumanye nti gwe oli Kyagulanyi n'oyo Kyagulanyi n'oyo Kyagulanyi n'ono Kyagulanyi n'ono Kyagulanyi n'oli Kyagulanyi. Bano abantu batya kubanga tebaagala tana oba abantu abavuganya gavumenti eno bafune time okubabulira amazima mugulewo amaaso. Batuwadde ennaku 8 zokka okola kampeyini. Ngenda kukomawo wano naye nga sinnabakomawo njagala kubasaba buli omu afuke campaign manager wa Tana wano. Mugende mu nju z'abantu nju ku nju, door to door campaign. Abantu mbagambe jitusindika Tana mu parliament so that the voice of Kisoro can be heard. Njagala babulira Museveni tabaagala. Ye ali kubya family ye yokka. Uganda nga everybody is equal. Everybody is going forward. Abantu be Kisoro muli balimi. Ne mumanyi kye bakola amata bagatwalaga family ya Museveni. Mumanyi kye bakola gold bamutwala wa family ya Museveni. Mumanyi kye bakola cotton mu Eastern Uganda bamutwala kati wa family ya Museveni. Mumanyi kye bakola vanilla bamutwala kakati wa family ya Museveni ne bakyalibe. Mumanyi kye bakola ebikajo e Busoga kati mumanyi kye bakola omwanyi. You are the answer. You can do it. People power. Our power. People power. Our power. Ndabasaba bantu ba Kisoro mu supporting Tana every day. Ngenda kukoma wano in 5 days. Njagala nsange Kisoro yonanga ya red. Kisoro yonanga gamba bulijjo muyimba Bobby. Kati njagala muyimbe bwe muti Tana. People power. Anyaina umbrella wano. Bwe muba mugenzi okulonda ngenda kukomawo nyongere mbibagambe ne buli omu mugambe bwatuuka ku ballot paper n'alaba akawala akalungi nga kalina ne umbrella akole ki? Murakoze cyane. Kati mujja nakunzikiriza ngenda genda mpola. Bani abagenda okumperekerako? Muraza kunshendekeza? Akapela. Bambadam bamba. Ngodamu Tana. Bambadam bamba. Gode bamba. Kisore gambe bamba. Murakoze cyane. Tujivuge. Map Media TV boli. People power. Our power. People power. Etana. People power. Our power. People power. Our power. People power. Hello. Amanya ne dobozi Ronnie the transporter. Kisoro mbo bichi mbo wagwan mbo sima ena bichi ono Kisoro
What are you talking about? What are you talking about? Muganda wa tutambule. Rejonza bivuga namwe mubivuga kukomba commanding mubiwulire. Map Media TV nange Ronde Transporter owo omu uyeka bwati. Joseline Diana wa Bobby ogamba otya? Nasuna Mariam nkutumiddeko nnyo. Njagala kuddamu kutumira. Kiri Yesu nkutumiddeko nnyo. Nalukwago Rita nkutumiddeko nnyo wano nga nsinzira mu Kisoro district. Tamale Fahadi nawe nkutumiddeko nnyo muganda wange. Munasi Franka nkutumiddeko nnyo. Wabaleko kumira ku Map Media TV. Andre Julio nawe nkutumiddeko nnyo. Aba Map Media TV mwale giraba mwale sharinga matu kano kakaisawo nga kalango nze nawasada era ndisekawere naye n'obwana gye buli obulisinga obutukula bubadde wali amaleka bannange oba oli eyo Kampala ng'olisinga janguka Ekisoro. Ekisoro wali abaana abayimiridde walala Map Media TV nangalo nze mbatemezaako Kisoro se wali abaana abayimiridde va mu ebyo jangu Ekisoro gyeyo omwana w'abendi ogenda abikole naye njasama nkugambe ndi n'akaana ke bayita ttana kanaba mubisi gwa njuki kokonati oyiro gwe kesiiga muzigo gwante bebi duniya mmenye kindeke ki tekakwatanga mu kizigo tekalaba nga nswera mu buto nkukunyika wawa tekamumanyi. Sultan Tana Salim wawawa. Tuendelee sasa basi. Kugambye nagambye abali amotoka twabesengereza muruge amotoka abali amotoka ya bidonje abali amotoka ya bidonje twabesengereza Figure 80 abasingako wato figure bagamba kya basharo television kanyirira kugambe nakabanye ebitu wamanga byekanaba nenanga binnemeddewo kanywa mubisi gwa njuki tekanywa sukaali kanaba muzigo gwanta gukesiga nkamaliza okunaaba bebi duniya abeera ali ku mabbali ke miniside kekiina Mumeja Morini kutumiddeko nnyo kyogende kyamaanyi nnyo basharinge nnono comments ze maziraba nalo kwagolita ogamba mujja abasajja gye bali eno Ekisoro bayitirivu abayimiridde abalimi bobumonde abalimi bakaso munangino bayina ettaka ejjumu ze neewuunyiza tolantinene wayitolodde ensozi bayina ettaka ejjumu muganda wange abasajja beeno omulaba alishabeshabe watyo ninga ayina ettaka liva kuno paka eri ng'ayina olusuku so munetonyooma woba onoonya musajja jangu oyitereko Ekisoro tomanya yeeyo oyinza okwefunirayo omusajja munnange n'akakyala gye bali oyinza okwefunirayo kaganda ka Tana kisima kikwatira awo
ndema kwetuulako muganda wange, ndema kwetuulako muganda wange okusobola okulaba nti no ekintu kino oli live ku Map Media TV nange Ronde Transporter wano Kisoro district Tana kuba woman MP, Tana kuba woman MP. River Nairo matidde, River Nairo simye abanne ayinale mbafudde gye badduseeyo gye babadde, badduseeyo gye babadde, badduseeyo bazze kwelolera ku pulezidenti omutuufu omulonde owa Uganda. Laba NRM bawuubye abo okukonna b'NRM we bali nena bategedde, bakitegedde amasannyalaze galiriddawa. Lubega kapulinti kokeeko owulidde pulezidenti agenda kukoma mu nnaku 5 mu Kisoro. Ddala lwaki mazima ddala tojja n'ogezesa, tomanyi oyinza okujja abenalimu badduseeyo, abenalimu badduseeyo, abenalimu badduseeyo ku mukolo gwe babaddeko gwe. Oli live ku Map Media TV, oli live ku Transporter Media nange Ronde Transporter wane Kisoro district. Bwekiti ewaffe wekikola ewabala asimanyi wekikola. Bavuddeyo, badduseeyo mu bufuuze, bavudde ku bafere, bazze ku bakkabi. Poliisi bali mu baziriza baleme kuvaayo, kwe bayita okusobola okw'amaanyi. Nyongera otumira bali mu diaspora ate nga maini oliwanga lya mu ggwanga erya Amerika. Okulonda kwomwe kwogera mbeera wenaku z'omwezi 5 omwezi gwe tugendamu guno gwa Novemba. Mbagaliza buwanguzi guwagira simumanyi ne mbagaliza buwanguzi nze ndi mu ggwanga Uganda amanya nze Ronde Transporter.
nyikiriramuko nawe nowuliza ku muziki n'onyumirwa nga olaba essanyu ly'abantu neme kwasama nnyo munnange oba neme kwogera nnyo. Kano katale akabeeramu nga wonoogamba oba akatale ka Kena Kasero oba akatale konna akatunda ebirime. TV Transporter Media Wali nange run the transporter ono Kisoro si Busoga si Buganda si Waji si meye kinda kaki tandisira sinda businzi eyo anthem ya national platform tulizimba Uganda empya. Omanyi katwakikyusa mu katini tulizimba Uganda empya ya twakitereezaamuko tulizimba Uganda empya. Kikabuka Aisha kugambe kikabuka ngengalo zange woziraba kikabuka nyabo. Yes, bo. Bakube salongo bakube. Bakube salongo bakunja kata ndiga kusaba ku comment matumire koko. Abaikubide ku Mapu Media TV. Abamanya binonogo, abamanya politi weba. Wulira. Ayaya. Security ogulugulu. Kyenja okujukiza. Dayenga wakawami. Dala waka wali. Nono katana kaina waka. Tokalabira mu bitenja uzenakalako mu mpale muganda wange kaina waka zenagambedde jangu munakutala president yalangira agenda kumawo oli waddemu linnya nojja n'ogezesa emikisa gyo esiba kikwatire jangu ekisolo alina baganda abamukwanana babanyina babaganda be abawala bangi ojogeza emikisa olabe tomanya zenandibadde ngezesa emikisa naye nawasadda ndi contented ndi Sekawere mulambirira waliwo yaŋŋambye nti no sina kweyita Sekawere oba neyite ki mumugambe ampusi azetegekere mwatu n'obusajja obugogoofu gye buli obuwala buwanuka eggi bufiga 8 bubasingako wato zokka abasirikale lwakwekazanira akasimairo nkalaba lwakekazanira akasimairo buli amakomenyo iye bambi isanyu lyokka bambi question transition constitution expression gwe kino kyekyatulese eno olunaku lwaleero okusobola okulaba nti nno kandidati waffe amanyikiddwa nga Sultana Salim eyakazibako era ttana anominatingibwa bw'ati omukulembeze
omulonde owa Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert njogera ku 10 we yakutya mu ddene n'asalawo ajje abeererewo omubaka we agenda olondebwa infact yalondeddwa dda eno sure win mbagala nnyo mbagalya ddala temujjanga okwo temwerabira Transporter Media gyeri Transporter Media Map Media TV nayo gyeri ng'oli mu dduuka lyo oba ng'oli mu nnyumba yo ng'otadde ku screen gaggadde nkutumirako nnyo kuba nti kyokola kyamaanyi nnyo ng'otadde ku screen gaggadde abantu bagenda maaso n'okwekkaanya okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala bagambe nti no Map Media TV wettiwe ekikola ekyaffe Kisoro mubiki muwe nalemu okuva ddi ani yabiba mubijjawa oba babijjawa muba mboleze mu comment section babijjawa bosemanya bate oloko walina Nyolanda bate boda bulabula matene kongeri wali bate sibalino yenda ne mafufuka zayo nnyo wacha wewe toka atengera nyongera kujjukiza nti next week tuddamu tuwa tugenda kutalaga Eastern Region next week tutandika tuwa mwekwate muteekeko data nze kyenja kugamba gula unlimited ge magezi gange gokka amangu vibe ku vibe zijja kati tutandise guno gwe bayita omuyeye gw'abantu
Oli live kuma Miro jinuma Jikaze Oh, yakalamazi Must fall. That's what I can say to you. The dictator must fall. Mbagala nyo mbagala ddala baganda bange abeekuumidde ku Map Media TV okuva gye twatandikidde okuva we natandise live kati sawa namba n'eddakiika 9 wenjogerera sawa namba n'eddakiika 9 okuva we natandise live mwebale kwekuumirako masanyalaze gammwe budde bwammwe data wammwe kwagala kwammwe kugamba mwebale nnyo bambi mwebale ddala transport mbagala nnyo eno nagambye obudde every time buba bufaanana ng'obwokumakya buba bufaanana nga sawa 2 3 awo naye nga tuba mu sawa 10 tuba mu sawa eyo 9 10 12 olw'ensonga nti obunyogovu bw'amaanyi weetoolodde ensozi okutwaliza wamu eno munanga amayinja ga layisi abazimbi abali wano gundi kadayana k'amayinja ka erifu k'amayinja kasetemeka ekampala ka erifu k'amayinja kasetemeka abazimbi abali wano babitegeera togenda nnyo ka erifu k'amayinja kasete eno ga layisi nnyo amayinja mangi era eno ennyumba esobola otwala amayinja gokka neggwa miriro gyakasezo kanyogerako wagwa
gwe tuli Kisoro naki bweshi bwekikola waffe bweshi bwekikola mu national platform bweshi bwekikola mu Map Media bweshi bwekikola mu Transporter Media bagamba bati abashoro mu television bagambe nti no Rwanda the Transporter batumiddeko nnyo okusinziira wali ku Transporter Media era okusinziira wali ku Map Media TV ate Sekawere mbagala nnyo mbagalira ddala ntumira ku mukyala wange nakazadde nkutumirako nnyo mukyala wange Nakawere ntumirako n'omwana wange mutabani bali nkutumiddeko nnyo yakijagenda ku record. You know social media never forgets. Social media never forgets. Akana katukula kani laba kako nkasise kako wanukeji kako mubisi gwanjuki mata muzigo banange obaka kutiza steel wire kala kakana bisa steel wire mama nyabo oh my god waweze kalingo we wango we waka abamulaba bamumanyi kala ezinyuma okulaga mbazadde bo kala za ba first lady kala za babi kala za we wange kala za tana kala wale kala jola bile nga kala nga ne wokolote sigala kala nga ne wonyigo otya omuntu anali akalulu oba mulaba owayeka uki omuntu anali akalulu oba mulaba Map Media TV Transporter Media run the Transporter. I'm so humbled. Kisoro nosonangera obupande ezo zabiri ko de na kusomeza sato mulumu omwezi ogwa 10 229 muganda wange sebiri likode ninjo byali bya campaign nedda enkuba etandise wata wano Nsogenzi kiria mve mu nkube eno okuva evudde embabu weewo wata wano mugana gulawo baba Baba. The rain is. We go. Kale mbasibu de mweda ba. I'm ready. You what? Baba ngua. Ya? Kamera? Sama kamera dia. Sa kamera dia. Kwako. Pandai. Mwedaba sigadeze Dr. Enzyme. Mwedaba abali ku Map Media mwedaba abali ku Television Uganda mwedaba sigadeze Dr. Enzyme.